Dorcas Nzikulu ow'emyaka 29 egy'obukulu ng'aliko champion w'ensi yonna yawangula zaabu mwaka gwa 2025 wamu n'emizannyo gya Commonwealth Games mu 2026 mu misinde gye gimu gino egya mita 30 egy'okubuka obusengo ogwa mazzi olunaku olwalaze nti akyalina omulimu munene nnyo bw'aba wakuddamu okufuna ku buwanguzi. Nzikulu addukidde mu kibinja ekyokusatu alayalagidde mu mulundi ogwokubiri nti mukoowe Lokakana ng'amalidde mu kifo kya 7 ng'addukidde dakika 9 sekonda 35 n'obutundutundu 29 era nga tasobodde na kutuusa budde obwamuyisaamu okwetaba mizannyo kino mwaka guno. Yeekwasiza engatta empya zaddukiddemu olunaku olwo nga yaziguze lunaku lw'eggulo ng'agamba badde tazimanyidde bulungi oluvannyuma lw'okuba nti engatto z'enkadde baazibbira mu Bufalansa mu mwezi gwa July. Yeah, the race was good. I started very good. But after the feelings of some heat on the shoes. And the muscle on my left. So when I go forward, I feel like it's breaking off. So my old spike was lost in the front when I had the last meeting on 10th of July. So after I fell down, then I was rushed for treatment. So my back remained in the cold room, so that's when I lost everything. So what's your plan? At the moment now, you have the next race, so I don't know now the results for final, I don't know. Uganda yakiikirirwa abazannyi 16 nga Dorcas Nzikulu y'abadde omukaaga okuwanduka mu mizannyo gino. Kati amaaso gazze ku Benjamin Kiplagat w'emyaka 23 adduka enkya mu fayino ya mita 30 ez'okubuka obusengo ogwa mu mazzi era ng'asuubiza okukola kyonna ekisoboka wakiri awangula omudaali gw'ekikomo. Munnayuganda omulala ali mu nsiko olunaku olw'enkya mu lutalo lw'okuwangula omudaali ye muddusi w'emisinde egy'okwetooloola ebyalo Jane Suto nga wakudduka mu kilomita 42. Abadde atendekebwa ku kyalo kya Iten mu Kenya wabula ng'ebyokuwangula omudaali yabikwasiza Mukama Katonda. Training yange yabadde mbi. Abadde nungi ndi prepared bulungi tulina baddusi bangi abana records nyingi okusinga naye nze nga nze neesise Mukama wange kyonna ekina happeninga kyenaaba nkikyayonna yeka naye nga sirina kyakupromisinga ninyinza kuleeta bronze oba silver oba gold nedda. Wabula kaninde Mukama kyanamba kyekinaaba kyane. Wabula ebuledde akikambale Moses Kipsiro, Abraham Kiplumo ne Thomas Ayeko bayingire ensiko emita omutwalo gumu ng'eggwanga likyalindiridde omudaali gwayo gusooka mu mizannyo gino gya Olympics okuva Demis Kamoga we yawangula ogw'ekikomo mu 1996 mu Atlanta, America mu mita 4.